Haji lumu mbonga atabuseemu n'omukyalo ono akaseera mpawo we kaaga yayitibwa omukyala n'amugamba komawo. Omukyala mbu omusajja olwakomawo ewaka mbu tebaamuwa wadde mazzi, tebaamuwa wadde sabbuuni, tebaamuwa wadde kikyo bakaakulya. Bwe yasanga omukazi yeeteeseteese Haji nga bamukwata kiyiifuyiifu nga bamuyingiza obuliri nga batandika beekolako emikolo. Bwe emikolo giba gitwaliriza eddakiika bw'omukazi kyeyava asindika Haji bw'ati gwe n'atandika okukuba enduulu omukazi muneetekako ki bathrope n'adduka bw'omukasajja abadde ayagala mutta, omusajja abadde ayagala mutta juno banene nabaana agijjeeyo. Bwera mpola munnange millions 54 millions 54 ng'oyo looya we Kenny ng'akimanyiko era ng'abirimu. Kenny tatya kukyogera agamba nti waliwo ebyapangibwanga nga nakisuyizuula mbo ng'abipanze bupanzi mbo bajjemu omusajja ssente mu bwongo bwange ne mbuuza kati gwe kanso n'obwongo bwo n'entegeerayo ng'oli ludda wa kirayanti w'okubanga bamubba obwenkanidde awo nga you just quiet nga can't you stand against all those shit. Waliwo ne minisita gwe basuubiza millions 3 mbu hakkirize Hajati ne Haji basonyiwagane ensonga ziggweeraawo bajja kubaako ebikizimbe kye batunda basuubiza millions. Ekisinga okukwasa ennaku abaawaaba omusango era nga n'omuwawaabirwa ali mu kkomera ate be basinza okwetoolola kumpe buli minisitule yonna buli munene yenna gwe bamanyi bamutuuseeko. Awo ekibuuzo ne kisigala nti kati kigendererwa ki? Bintu bya mirundi ebiri nti mmwe muyina omuntu gwe muvunaana olwedde mwamukwata ali mu ngalo zammwe. Eyo yonna gye muli mu kugenda gye muli mu kutambulira muli mu kunoonya ki era kigendererwa ki kye muliko? Nze nkugambye leero nkebedde ntunulidde mu ssimu ya Haji bwe mba mulowooza nnimba abalina ennamba ya Nakisuyizuula profile picture yagijjeeyo kati essimu y'ekifaananyi kikiraga tekiriiyo. Era bwe mbadde ntuna kubanga wadde okukayana nga baginoonya ennamba nti ate yakyusisa ng'era ddala kituufu ekifaananyi yakijjeeyo. Naye bwe ntunuulidde mu chats ng'ennaku z'omwezi 28 ng'omukazi aweereza gyendabye bati hello love Samukamane, hello love Samukamane. Enviiri zange neetaaga okuzikolamu repair. Era Haji yava muddamu n'amugamba okay ng'ennaku z'omwezi 28 nga 29 ekiro ekyo lwe bafunamu obutakkaanya obwaviirako Haji okuba ng'olwaliro omusango gwaliko singa gumukka mu vvi ayolekedde okuwanikibwa Kalaba. Amaziga abantu gabayiseemu be bawulidde ku bigambo ebifaanako bwe bityo.
engandayira nga ntya Katonda mazima nga ntya Katonda nze Haji nali simumanyi nasinzira ku bye twalaba nga Katonda omuntu aliko Katonda we wallahi nofuna chance tunula ku bino bye nkugamba nofuna access ng'eyange gye nnina ku bino ebintu wallahi gwawo omutima omunafu oyinza okuwulira ng'ofa gwawo gwe teri kiteke tumanyi bwe kitifaanana tumanyi na bwe kiruma kulaba omuntu agenda okufiira obwemage okusinzira gwe kulaba okuko okw'ebintu ng'olaba omuntu agenda kufiira bwemage ku musango gw'ataakola ate for your information no sikulimba wallahi bw'oyongera okugenda n'otunuulira ensonga zino n'ozigoberera ojja kukkiriza omanye nti ensi eno abantu bakambwe ekintu tebakisuubira nti kigenda kutuuka wano era tebakirowooza kyannaku eyeyita okubeera kanso owa famire eno gwe nabadde naye ku live olunaku lwajja aba abaddeko kyannaku nti tannatuukako wadde mu kkomera ku myezi ebiri almost omusajja gyagenda okumala mu kkomera agambibwa okubeera nti ye kanso mwami Kenny Nsubuga MP2B Lubaga simanya mukono nooso simanya Kenneth nga ne mukalulu akawedde oyo naye Kenneth ebibye tannatuukako wadde mu kkomera kulambula ku kiraya nti w'ebbanga lyonna era bino for information bye natutegedde olunaku lwajjo abasajja bali ku kimu kya ssente abasajja bwe kibatunuulidde kiri kimu buli omu kyasooka okutunuulira Haji alina ki lwaki temutunze ku bintu bye lwaki temutunze ku bintu bye lwaki temutunze ku bintu bye bintu biwakeera ku makya n'okolerera bintu biwakeera enkyensi n'ensiri ne zikuluma n'okubwa emiggo n'ebibanga bye bigenda okuba nga byebikusaanyaawo ensi tugibeeramu n'abantu be tutamanyi nti oba ddala balibeera baffe kyannaku ntugezezaako nnyo okuyaayana okubeera obulungi n'abantu betuwangaala nabo naye abantu betulwanagana nabo oba betuwalwanagana okuba nga babeera bulungi bye batuwolowooleza nabyo birala gwandibadde omusango omulala naye tegwandibadde gwa defilement na lab okituta aggravated defilement oba aggravated rape omuwala abakubanga ali myaka 16 gubadde gusobola okukyusibwa okuza ku kanso omugwe nabadde nnyumyako naye ne gufuuka rape naye ekisinza okuleeta obuzibu nti rape oba defilement weeyongerera okubanga ate eyonoonekera tisinga omuntu oyo badde either musomesa oba omuntu yenna amulabirira nti omuntu oyo bw'abanga awezezza emyaka 16 oba 17 gusigala guli aggravated lwaki nti omuntu oyo oba olaga nti okoze ekyomuzizo ekyo kiguleetera okubeera omusango gwa naggomola ebintu byatandika nga ebyokusaaga munnayuganda ngoberera birabika bifuuse kyenjagala okugamba gwakyagamba nti Haji ali innocent bino njagala mbibagambe wallahi bw'onoofuna naawe akadde akasemberera okutegeera bino byentegedde ate ojja kwongera okutegeera amazima ti mu nsi eriyo abantu abali mu makomera nga basibirwa obwemage eriyo abantu abali mu makomera nga n'abantu aba abasibya tamulabangako wadde mu kkooti
nti newankubadde naye kwandibadde kumwetondera kamwetondere naye nga takyayinza na kumulaba kuwadde mu maaso ku maaso amwetondere. Abamu ku mikwano gya Haji infanfe mikwano gye babadde atwalanga mu supermarket eri omukwano we yatugambye nti Haji bwe mubadde mutuukanga ku supermarket bw'aba agenda kugula tagula bibye yekka ayagala ne banne baali nabo mwenna mugule abagulira amasasule ye kye kyakusasula bill. Era ababeera ne Haji okumpi bagamba musajja wa kisa yidinga eyo bwe badde etuuka ng'ewuwe kibanga kivvulu. Abaana bakateeyamba bamulekwa emizikiti abantu ab'enjawulo bonna babadde bamusinza businza ku lw'omutima omulungi gw'abadde alina. Abaana bazaala ne baatazaala bangi nnyo ababadde mu makomera naye olwaleero si byangu. Emikwano tugisembeze mu bulamu, tuyayane nnyo okubeera n'abantu naye abantu si bangu. Okuyambayamba ky'osobodde naye teweekaka. Abantu abamu tebakyayamba nti kubanga balina emitima emibi. Abantu abo kubanga bakimanyidde ddala tibakyuka nga mbeera ya budde. Abamu ebigendererwa byabwe birala nnyo. Bw'oba osobodde okuyamba sooka okuleke. Oba osobodde okuyamba kuleke. Yansi abantu bangi bajja mu inbox yange meya nefuuka meya. Naye bw'oba osobodde okuyamba sooka okuleke. Kubanga omuntu yakuwadde ssente ez'enviiri ng'ennaku z'omwezi 28 nga 29 n'omuteekako omusango nga bwe gumusinga awanikibwa kalabba. Kikyolowooza kubanga nkugambye mu chats za Hajati ne Haji bwe mbadde nzitunuulira bwe yamuweereza buno obutambi bw'abaana be nga bamulumiriza ono olwamala okubikkula n'agenda nga abudiliitinga for everyone newankubadde wano ku WhatsApp zisigalawo nga ziraga nti gundi deleted, someone deleted, and that's what I've seen. Nti mu WhatsApp gundi zendabye. Bwe kibadde era mu message ezasembayo okuzuula ng'aweereza Haji obutambi buno yabisiimuulamu era tolinawo obirabira yabisiimuulamu yabanga abisiimuulamu byonna
yabanga abisiimulamu newankubadde nga kyo kyemmanyi nti mu tekinologiya basobola okuzirikavalinga nezidda. Ntunuulidde chats nga beeyita baby my love, baby and my love ze messages baddemu. Ntunuulidde omukwano ogw'ekimemmeto ogwaliwo wakati w'abantu bano ababiri. Baby my love, sweetheart, mulimu n'ebitiisa. Olunaku lumu Haji ng'akomyewo ewaka. Ng'amaze okusanga omusiguze mu nnyumba ye, oyo gwe yagambye nti yeekazibwe. Ng'amaze okukoma bwewaka, mukazi nga yeecwacwanyi bonna nga bagenze. Bwe yagenda nga yeecwaye, omusajja yeecyaye n'agenda. Waayitawo akaseera mpawo we kaaga, endoza kati olabe lino liddole lisima blessing, kati oba lino li blessing. Lwaki tebali kitaye waalyo tebamuwaayiriza oba maama waayo nene bamuwaayiriza nelijja nga lisonga nga linneetaaga. Kati oba bwe kinaakituukako nakyo kinaatuuka essa nkigamba lwaki olemezzaamu nnyo nti ensonga nga tekwata ku kyo kirabira dda nti ensonga eri nga tali kituukako. Kyova olaba nkiddamu wano nze kati Kadaama simanya gundi bwe simanya mu kiyumba bango basimanya mmeeya ntaasa abo nasoose ne mbate. Olwali enkya tugenda mu kkomera ekigo gye tukeera. Enkya tugenda mu kkomera ekigo baagala mbalabire Haji mu ŋŋamba. Kanso mwali nze nange nakkereza nti kanso mwali. Kanso waliwo n'omusajja omulala gwe saagala kwatuukiriza mannya baŋŋambe yensooke mmuleke naye nga mukwano gwa Haji nnyo ne mu interview mwaziraba nga mwali nga yeefuula ali ku ludda lwa Haji, mwamulabako ku Soroti nga yeefuula ali ku ludda lwa Haji naye nga musajja mubi nnyo era nga kirowoozebwa ye yabadde n'emabega w'okupanga si bestman we. Bestman we oyo nedda ye talina buzibu, oyo temumweraliikirira. Sajja Muzamiru, Haji Muzamiru talina buzibu, wamita Haji Muzamiru talina buzibu. Waliwo omusajja ngenda kumubaatulira mu maaso awo enkya bwe tumala obbituulamu nga kigambibwa nti abadde n'emabega wa bino byonna ebyokupanga abakazi abayambadde obukaaya batandika okutambula mu baministers ab'enjawulo nga bagenda babagamba nti baganda ba Haji era nga bakkiriza nti Haji yakola ekikolwa kino wabula nga baagala okusuubiza mbu millions 3. Kakati nga oli wabweru bino betwogerako oyinza obutabitegeera naye baani kuteekayo munda lwojja okutegeera mikwano gyo. Weteebereza musajja watte ali munda mu kkomera atamanyi na kigenda mu maaso n'engeri y'abamupangira okunyaga ebyobugagga bye byonna.
era ekisinga okukwasa ennaku bano nga bagenda mu maaso n'okukola ebintu bino. Banne tulindeko okuteekako omuntu oyo, temufaayo. I promise you, enkya bwe tumala okwogerezeganya n'abantu bano ne bakkiriza omuntu ngenda mubaleetera, mugenda kubeera very shocked. Mulindeko okuteekako omuntu omulala yenna, simuko. But tomorrow I promise you that. Bweteebereza ng'oli mu kkomera teri ayinza kukuyamba, mugenda kulaba omusajja oyo. Era omusajja oyo anyumya obwereere bwa Zuula n'akulaga obwereere bwe bwonna. Akunyumiza byonna byonna ebitayisika mu kamwa, ng'akabonero akalaga nti naye abadde yeegatta n'omukyalo ono newankubadde nga Haaji abadde amwesiga nnyo. Opakasi Media olwayo byengudde ku bikambwe. Opakasi Media leero byengudde ku bikambwe. Opakasi Media leero byenguddeko bikambwe. Mikwano gyo gyennyini nnyini abagenzi ne mu kkomera ne bamulambula, era nga n'omwoyo yagenda kukola mu kkomera n'amulambula. Mbu Haaji kyeyava abuuza ku sisita we nga naye azze omulambula, namugamba gundi ono ava wano, naye okusinziira ku bigambo by'abadde atuuse by'abadde ambuuza bendabikidde okuba nga abadde ambega. Agamba bw'ati, gundi ono gwe sigenda kwatuukiriza mannya avuddeko kko wano, naye okusinziira ku byambuuzizza, mpulira mwekengedde. yandiba mbega.